Essuula ey'omukaaga. Era ate ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba amagaali 4 nga gava wakati w'ensozi ebbiri, n'ensozi za bikomo. Ku ggaali ery'olubereberye kwaliko embalaasi za lukunyu, ne ku ggaali eryokubiri kwaliko embalaasi enzirugavu, ne ku ggaali eryokusatu kwaliko embalaasi enjeru, ne ku ggaali eryokuna kwaliko embalaasi eza kikuusikuusi ezitobeseemu obwoya obweru. Ne nziramu ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, "Ebyo biki Mukama wange?" Malayika n'addamu n'aŋŋamba nti, "Ebyo ze mpewo 4 ez'omu ggulu eziva okuyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi zonna. Liri eririko embalaasi enzirugavu livuddeyo okugenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono, n'enjeru zaavaayo ennyuma waazo, n'ezitobeseemu obwoya obweru zaavaayo okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo. N'eza kikuusikuusi zaavaayo nga zaagala okugenda zitambuletambule mu nsi." N'ayogera nti, "Muveeyo mutambuletambule mu nsi." Awo ne zitambulatambula mu nsi. Awo n'ankoowoola n'aŋŋamba nti, "Laba, ezo ezigenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono banzikakkanyirizza omwoyo mu nsi ey'obukiika obwa kkono." Ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, "Jja ku abo abaatwalibwa okufugibwa abaddu ku Kaludaayi ne ku Tobiya ne ku Yedaya, naawe ojje ku lunaku luli oyingire mu nnyumba ya Yosiya omwana wa Zeffaniya mwe batuuse nga bavudde e Babulooni, era obaggyeko effeeza ne zaabu, obakolere engule ozitikire ku mutwe gwa Yosuwa omwana wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu. Omugambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, laba omuntu erinnya lye